agali eno omuliro Parliament gukutte anti okugoba mpuuga ne banne bwe babba ensimbi oba beegabira obukadde 5. Ababaka Parliament bagamba nti bayinza kubana ba commissioner babbi era nga bano bamaliriza okugoba mpuuga buli omu ng'owedda yayana buyayanyi okuteeka omukono gwe ku kiwandiiko ekibagoba nga bagamba Parliament ya kitiibwa naye bano abakulu bagimalamu ekitiibwa kyayo n'olwekyo tebayinza kukkiriza kugenda mu maaso n'abantu nga bano nga bakulembera Parliament bagirowooleza naye ate nga bo abantu nga babbi. Ne bajuliza President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kye yakola okugoba mpuuga nti yabazibula amaaso naye ate bo tebasooka kubirengererawo naye kati bagenza okukizuula nga basajja babbi babba ensimbi z'omuwoomusolo n'olwekyo President Kyagulanyi kyayimirirako n'agamba nti bano abantu balina kugobwa kuva mu bifo bino kyekituufu. Abantu bano babba ensimbi z'omuwoomusolo tebalinaamu nsa nti n'empuuga singa yalekulira yandibadde kati wa kitalo nnyo w'amaanyi naye yagaana okulekulira kati kabamufulumye Parliament kabamufulumyeko ekifo ky'obwa commissioner nga aswale buswazi kubanga yalaga omululu olwa omusaala gwafuna ogw'enjawulo ogw'obwa commissioner gwe gumuleetedde omululu ne banne gwe gubaleetedde omululu n'olwekyo kati kabajjemu bifo byabwe ku mpaka abasobole okulaba nga ate Parliament etereera bafune ba commissioner abalimu ku nsa so si bana batali mu nsa. Motion omukolo ngutaddeko ate ngutaddeko nga teri muntu yenna anforcinze kubanga ng'ababaka kitukakatako olaba nti obwerufu ku Parliament wano tupromotinga ate na Parliament yaffe tugiprotectinga nga institution kubanga nga bw'omanyi institutions zino tezisobola kweprotectinga zo zokka. Ffe abantu abalimu ffe tulina obuvunaanyizibwa kulaba nti tuprotectinze oba tukuumye institution yaffe obutabeera tarnished obutanyiribwa obutabeera soiled and so it is our responsibility kulaba nti tuprotectinga era tukyayinga kwangu okwo kulaba nti tufuna beera accountable ffe ng'ababaka wala tugamba nti ekimu ku nsonga lwaki twagala sente kyekiri nti kituufu twagala waki tugeze nga ababaka nti embeera eyo gijjawo etegere maaso akala emirimu nga tewali ebintu bwebityo bijjawo Parliament. Emikolo tegiri mu ngalo zange nzekka nina abakulembeze babiri mpono but most importantly ababaka ba Parliament fenna bwe nyakutte basanga because zino zeetaaga okusayininga mu maaso ga Ssaabasajja Amuzed bwe mu Parliament omutuuza n'ako omukono gwe under it. Naye at the end of the week we hope to be addressing you at the end of the week. This is going to be our desk for signatures and we're going to put a fine post here. Take some person here who shall be seated here all the time. So as we go, as we move now, because Parliament is on recess, members will know that here so we are gathering teachers and they come and they give us signatures. Sawa no emikolo gye nagazi zimaze manyine ez'ababaka nabo tuli banka alwana bwezingire nekino kitera alwana nnyo kino kikubuuza oyidde luddawa kusoma kyobaka badde bayogera nabagoberera wimbaka alonebwa ajja wifufazi mu Parliament buli kintu wano oyidde ludda ki ludda luli oba ludda luli wimbaka bayina okwebayoka naye kati ekikoze obunyi kino abantu baffe mu byabuza ababaka bwena tunakula bayina kwezuula kokka mu nsonga eno oyidde kusaki ate mu mpaka bayogedde tulina tulibatte nabo nyinyi okubasaasira bona betonzi tulina nyinyi zogenda okukozesa reprimand tugamira nyinyi nnyo byonna nabaka tulina kutya tujja kukola nga kyetagisa mu kyamulungi ate kikusulo bagezaako okulemesa ababaka kati waliwo mbaka ayita togenda yeyo soko oyinde sadi kazi minyanya gawe naye nga honorable asinza okuvaayo alabiddwako yatuwa kintu kyakeke buli mpaka Parliament ajja wano right ate kyo bikole kitola mu kibago kituufu oyimiridde kudda kimu gyafaayo Parliament ekuddemu era abanyigiriza Choco,
corruption. We must fight it. My people have called me, they have called me today, yesterday. All my voters have now we're not signing. Nsooka n'okweyanza Honorable Ssekikubo okuleta petition eno kubanga fenga parliament tulaba nti obuli bw'enguzi butuuse wala ate bwe tuba nga MPs be bali enguzi ba commissioners bali enguzi ate kati tunaabeera wali mu paaka mu Kosase nga tugobagana bano abalya sente eri ebweru naffe wano nga tuzirya kati kyembanze naasayinenze ku lupapula luno tulabe nti tuleeta sanity mu parliament eno tulabe nti obuli bw'enguzi bukendeera era this is just the beginning eno entandikwa tujja kubeera buli omu nga aba sente bweru ne wano munda tujja kuba nga tubakwata era tetujja kukomaawo ndowooza Ssekikubo ojja kugenda mu maaso tulabe nti zino sente zibeera recovered zonna abantu bonna ze balidde zina okubeera ki recovered zigende eri mu malwaliro eri mu kyalo abatalina eddagala abatalina enguudo nga nfu esente tuziteeke eyo zikole emirimu gya gavumenti zigenda okukola. Let me say something. I want to thank you, my colleague, Honorable members, the media. Bw'oba osindikiriza ekisiki oteekamu n'amaanyi n'ogamba arambe nti empale ne bwegwa wansi togirondawo. Kakati kino kisiki ky'osindikiriza mu budde buno nze nkukkiriza morale mu kye mwatandise kirungi naye nkyabeetegereza nga ku mulembe gw'odongooto ate n'omulundi guli omulala we wanjiwayo ne nkugamba nti omusajja ono agendaga Museveni agende nene wayingira mu biseera ate tuli mu biseera byakalu loga Museveni jju nenga musajja wange bw'ate wandeseewo naye nga yo gundi isu gy'oliko tukukkiririzaamu ey'okukiriininga parliament so fakati currently nga mwegundi initiative gye mwatandiseewo mujja kuba n'omukisa munene nnyo okweza ababaka 1,000 kino kikugamba kuba nze mbeera open ojja kuba n'omukisa munene okweza ababaka 1,000 nandirabyeko bewaka anti nkugambye ziyinza okubaza okomyeko nkugambye lwaki nkikugamba gw'oli wange nze sikwekwekerera ababaka balina ebizibu anti wuliriza mukama wange ababaka balina ebizibu okufuna omubaka wa parliament omuyitayo gyali eri mu gundi zaabwe oyinza okigezaako you can try kubanga gy'oliko okomyawo sanite yaffe mu parliament okulaba ngeko era ekyo naffe twakusalutinze ne tugamba oyo katwetikireko omusaalaba naye ogwetika naffe tutambulye eno bali tetukwesiga nnyo okuva emabegako eriwe twali tugoba Museveni n'okoma waterwa Museveni jju mu biseera eby'oluvannyuma naye ekyo tekitugaana kuwagira koziyo era nze nkugambye sikuganye nti no ngenda kugyayo omukono kubanga nze abo bonna bakomishona 4 of them asooka ye Mpuuga ye amasikaledinga nga komishona ng'era Nsamba we yamugambye izi masikaleding pate yamugobe yamulonda nemuba owa komishona bano abalala nze ate ndaba NRM gy'olimu Museveni ayinza okuba yebafudde obuliga bwe oba okusaddaaka nze bwe nsuubira kubanga ekigundi eno enanka y'obuli bw'enguzi we yavudde wasomye ku kinanka kya Mude wakisomyeko ekyaturankinze ne kituuza ku B3 ayinza Museveni okugamba nti katusaddeekeyo obuliga buno bukomishona buno bufuuke bwetike ekibi kya Uganda for the good kati era we nakuteddemu ka microscope kange olw'okuba nti luwayimirira ne Museveni nengamba okyanga gwe yakozesezza okusaddaako obuliga bwe buno ffe twali twabujjamu dda gundi era nze ndi wano netegereza ssebo omubaka wange Ssekikubo nze sirina komishona wano
sikyalinawo commissioner kuba lwi twaberanga ne ba commissioner ne balwanirira ebyaffe ne balwanirira ebintu bingi si bya ssente byokka ate ekirala tukwebaziza waliwo kiwajjeyo ffe tubadde tetutamanyi ffe tubadde tutunuulira zino zebeewa awards simanyi baziyita batya service awards naye bwe mwajjeeyo kiri ekya $223 neŋŋamba ate nze mbadde luddawa era buli mubaka ssebo yagambye ate n'omusajja amateeka teyasoma ga bwereere yatedde mulalo investigation nalwo ejja $223 muleme kukoma kugamba nti balizayininge isu yamwe yali badde egamba nti okuzzaawo sanite ya parliament obutatulaba nga bayaayo babali money minded all the time. They should refund the money on the account of parliament kuba ekyo kyagamba nti no zaali bazijja kuvooti ndala bazikomyewo ku account ya parliament maybe nga speaker luli abadde nga agenda agaba sente za cancer donated 1 billion. We can use that money ne tugamba oba tudonatinzeeyo ddwaliro erw'emiyaga nti tuzikozeemu ddwaliro olw'emiyaga oba tuzikozeemu ekintu kyonna naye nga ssebo mukama wange nze nkwashuwalinga sinnakukakasa nnyo bwe kunaaba kuteekako mukono nkyakwetegereza nze nja okusembayo sikigobye naye bwe mbanga mulimu ebituli ng'omubaka byasanze ffe kye tukyanoonya ye 177 emikono 177 debate olyoke ebeewo zino zonna ensonga omubaka zaleese ziryoke zijje zibeere amendment zibeere supplementary zibeere kinaye nga palamenti eweebwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku bukenuzi obuli mu palamenti naye nno ssebo kama ku mulundi guno bw'otakugusa nze omanyi nkubuulira amazima nze omu ku bantu kasita wawanika omukono gwa Museveni mu biseera ebyakajojijoji naye nga musajja ono naye talirira yebbo nnyo kati ku kiwandiiko kino kankuwe benefiti kubanga okizze mukono mulunsi kakutaano kino si kya NRM kino si kya Ssekikubo ekituufu nze amuhape tino mu kiseera kino nkoze ekyo kye nina okukola ekituufu buli omu libeere katalaali ekituufu bw'obeera convinced at least waleme kwekwasa nti ate twafuna chance kubaganya ebirowoozo ku kino kituufu ate tojja kigoba nti noffe abatali ba Museveni ffe tuba tukikulembera kubanga mubadde ne chance namwe mukikulembere nze leeta ndabe bwe sikutereka omukono leeta ne bwe buba ku makya leeta ndabe bwe sikutereka omukono ku koozi eno abawagira Museveni nabo ojja kubeetaaga ku nsonga eno ate Museveni tatugamba nga nti no mubikkirire kiba kubanga yakigamba twandigambye katwekweke naye ku nkomerero ya byonna tujja kugamba nti mu palamenti ye-11 wayimirira ku ludda ki omukulembeze abeera mukulembeze ekigwa ekimu tekirobera abaana kuyimba bwe kibeera ekyadonga oto kakati naawe kennyini olina ne chance nti oba abalisi beesiga nze Honorable Lutamaguzi MP nze nkikulembedde yimirira olabe bwe sikudde mu sebo mukama wange bwe bukya buziba okikutte ekintu kino nkwetegereza olabe sapula eno gye nkutte nkusabira Biikira Maria nga Sewungu bwe yakugambye okiguse naye ate era tuleme kukoma ku service award ezo zokka ez'ekiyaaye tutunuulire ne ku supplementary zino wabaddewo mu palamenti nga bayisa supplementary ya 1.5 trillion mu kaseera ke kamu nga wabula ennaku tezikyawera na wiiki 5 ne bakome 1.8 trillion jjukira eno gyogira kakati ebyo byonna bwe tunaaba tubibalansinze ne mulongoose ekifaananyi kya palamenti tujja kuba basanyufu nnyo sikumalaamu maanyi naye nkugambye ssebo mukama wange omulimu gwe weetisse mukulu nnyo tugenda kukusabira naye olina okulaba ng'oguggusa ku mulundi guno bw'otaguggusa ne constituency eyinza okuyita mu ngalo olw'ensonga parliamentary commission eyina abagituurako kuliko speaker kuliko deputy speaker abo they represent parliament as administration oba bakwita batya okay then kuliko minister wa finance prime minister ba representing government waliwo commissioners basatu babituyita bank bench commissioners ba representing ruling party ba members ba parliament ba ruling party kuliko no opposition kato aba basatu no opposition
ba representing members of parliament fe naye emyaka esatu gyemaze wano sirabangako olunaku n'olumu bwe batuyise ne batugamba nti fe ng'ababa ababa representing mu commission byebino bye tukola bweno tutuuse kikino kitulina okukola naffe ne tuba views zaffe kye twagala kye basobola kutwala mu ki parliamentary commission. Now nze omuntu gwemanyi nti alina okuba nga unrepresentinga okiraba ali accountable to me kubanga bwe mba siriiwo abatakoze eki abataliyo naye bw'aba taze ekyo kiraga nti temuli transparency temuli okulaba ekyo olina okumanya. Okay, so why should he be there? Ate kireeta ekyo kyendowooza nti wakuba nti si ffe babateekako kiri rejjola okusanga nti omuntu abeerako bukuwo noba nga sigw'omuteekako kati aba atwala nsonga zaani. He can't be accountable to you because you are not electing him. So what kyeturaba kiri nti if we check them, they have sleeping on the job, they have not done their work because they are supposed to represent our interests nga members of parliament. Yes. Ulidde emikono bagikuŋŋaanya butezza egyokugoba Mathias Mpuuga Nsamba ne banne wabula omubaka Lutamaguzi aleesemu oluzungu ng'agamba nti yeesigasse ekikubo ayinza okuba nga General Museveni amukozesezza okuzannya empiki ze naye yeekaalinda gye kinaggwera gye kinaggukira lwanaategeera nno tebamukozesezza yabadde ali soba nga yeetolidde muzannyo guno ng'ensonga yazeekolerako kale ye ensonga weeri abakulu beegabira omusimbi era President Kyagulanyi n'agamba Mpuuga nti wandibadde olekulira okusigaza ekitiibwa kyo n'ekitiibwa ky'ekibiina kyaffe Mpuuga yagana ekitiibwa kyakyo ekyaggwaawo era kati Mpuuga bayimba muyimbe tolina Mpuuga olubinga Mpuuga kati yafuuka kirimo mu Uganda bakuba nti yagaana okusaba kwa mukama we Kyagulanyi Ssenta mu Bati sinabikola naye tondaza ensimbi n'alekulira sina Mpuuga muzira naye teyabirenga kati ali mu kuvuyavuya abamufudde bakimpe nkyekubye naye kati atulinde naggwera yonna wanagobwa anaso emiswalo gye parliament amaanyi omusinde bagala benga bano bajawo nga babaswaza bagala nnyo benaweko banagumira kyaffe kyabakuume kitakubaddamu banagumirawo